Okay. Ku celebrity track and of course kuoligera maaso okubanga osubscribing n'ensonga zonna zonna obeera ng'ozifuna bulungi nnyo. Alan Cruz, Mr. Handsome gemanya. Devotion ku kamera abeerawo bulungi nnyo emabega eri okubanga ebifaananyi byonna byonna bitematema ne graphics okutwaliza awamu. Njagala okwebaza mwenna abasubscribinze giweza emitwalo 4,300 tugenda mu mitwalo 4 gy'abasubscribers. That means muyina ejjinja ddene ennyonyi lye mutaddeko naddala abayimbi ba Uganda mu abatuwa interviews wamu nammwe abalabira mu nsi ezo ez'enjawulo Europe, America, bali mu Asia eyo nti nammwe mukola ky'amaanyi nammwe bakadaama mbalamusizzaako nti mwebale nnyo eky'amaanyi kye mukola ne Mama Brighton timugamba mutya. Olunaku olwaleero tuli wano ku Mpaka Records. Mujjukire nti bayimbi batono nnyo abalina studios naye ng'ate bw'obala ku bayimbi abalina studios wano ezaabwe ku bwabwe toyinza kubuusa mwana mulenzi wa Ykee Benda muvubuka muto and tannaweza myaka nga 35 naye waba alina bye yeekoleddewo ng'omuvubuka oba olina omuwa respect nti akozeemu akasente ng'akyali muvubuka nga tannaweza myaka 35 akasente bw'obanga okayigwa omuvubuka amanyi obuzibu bw'okufuna ssente. Okitegeera kyensobola okwogera ku gwe atabumanyi yazaalibwa nga nnyingi nnyo era ng'otandikidde ku ezo naye weebaze Mukama nti otandikidde ku ezo eryo naye eriyo ssente zino ze bajja mu talanta. Ssente ze bajja mu talanta teziba nnyangu nnyo za kumanaginga naye bw'osobola ozimanaginga n'ofunamu ky'ofunyemu nakyo kiba kikulu nnyo. Tulina Ykee Benda olunaku olwaleero lunaku lwa Valentine and twagala okumanya omusajja ono ayimba ennyo ku mukwano. Essira leero tulitadde ku mukwano gwokka gwe tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Musajja alina laavu, musajja we kijja mu kitandaawo bino bye bagamba nti omusajja akubako eddakiika emu ne yeebaka yabitegeera atya okitegeera agenda kuba atubuulira nti bagamba omusajja sindika yake goli sindika yake oba okasukira ddala. So nsonga nnyingi zigenda okuba nga twogerako ez'omukwano olunaku lwa Valentine. Ykee Benda ayambadde kala za mukwano ez'abakyala orange. Ayambadde omusajja bamuyita Tupac Shakur. Kugamba headsets za maanyi enkofiira simanyi we bagiyita naye nga ze ziri zennyini ezisalawo. Ykee Benda boys otenda. Jendi Alan nsanyuse nnyo okulaba obadde oludde tukyalirako naye ngera wano mwasenguka nga temutugambye. Kituufu ekyo nakyo naye nga tuba tusanyuka nnyo balabako netubeerako nammwe kuba tuli mu bizinesi y'emu era tulina okukwatagana kyekisinga obulungi njoza kacyayi bakuwadde kiri kisinga. Mpaka Records esangibwa nga tetunagenda mu maaso tuli Muyenga Bukasa Road awo ojja tusanga Muyenga Bukasa Road ku kapande ka Kairu Primary School wowetera ojja kusangayo ffenna gye tuli Ykee Benda wendi Dale Tata Bigoma waali Drake ali waali ne tiimu yonna. Straight tugenze ku topic yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lunaku lwa Valentine era nga lunaku lwa baagalana and of course ogenda kuba owerekerako omukwano gwo Rema n'amakula byonna kuba mu rehearsals natuuka nga wakavaawo naye anyway ebyo tubiteeka emabbali. Ykee Benda omukwano kyeki? Omukwano gulimu ebika bingi. Waliwo omukwano omuzungu gwayita agape love waliwo n'omukwano gwa romance. Kati omukwano gwa agape ndooza gwego gw'okubanga weyagaliza munno ekirungi nga naye weeyagaliza kyeweeyagaliza kyeyagaliza ki Katonda gwayogerako ndowooza. Then waliwo gwa romance gwe gw'okuba omusajja n'omukyala either boyfriend girlfriend oba husband and wife. Tewali kya wakati wakuba abantu baleseewo ebirala naye nga bye bibiri ebiriwo ebikulu. Kati omukwano ogwo ndowooza gwe tulina okusibako essira. Gwe gw'okuba n'omuntu oyo gw'oyagala ku mutima ng'oli willing okumubeererawo mu buli mbeera mu buli kintu era nga ye omuntu ogw'olaba nti ye gweweesigamako mu buli kimu yekyaliiwo ate era gw'okola ki gw'obeera naye era osobola obeera naye mu nnyumba oba nga mwekyalira simanyi. Awo nyini wenkubuuliza when did you lose your virginity gwe nga Ykee Benda embuzi yo baagitwala ddi era yagitwala aliwa? P7 wangi Ykee Benda P7 Samula emboozi taata onsekeredde mutandika mutya mu P7 awo akawala baali bakayitaani akawala sigina kuwa linnya lyako kali eri bakawasizza oyagala kugiwa maka naye nga yali P7 twali tukigenze wa muzeeyi we ewaka alinawo ofiisi. mwagenda mu kinaabiro mwagenda bweru mwagenda mu nsiko ambye wa muzeeyi we mu ofiisi ye. So mwafisa awo. Wali obimanyi Ykee Benda nga wabirabirawo? Mbadde mugezi kuva buto. Naye nga bw'oba okitunuddemu n'omwana naye teyali musiru.
n'omuwala naye teyali musiru. Big up on yourself. Yeah man. Naye nga ya P7 mullo we nagendera mu senior wano nze nga tayali mukitegeera. Benda olwo bigambo kyayo byakozesebwa awo mu myaka gyammwe. Ino nze nali atidde. Nze nali ntidde omwana ye n'agamba yakiggwa. Naga wikirifu gyamu empale. Yampitanga Cliff. Tugende. Ne tugenda. Wadde waka wanyumizaako maama. Olina kyenji yonna gye wafunawo. Oyagala kunzisa. Bali bajja kunkuba emigo banzite. Teri gwe nanyumizaako kujja ku mikwano gyange gy'okukyalo awo. Kireka boys awo twaliranga kireka omwo. Nabeeranga be babimanyi ebitono. Era kavuka kakabi awo ku kyalo konna obuwala bukuti. Nze nali asinga okukuba dduulu ku kyalo. Nze nali asinga okukuba sama n'okuzannya ebinusu era nze nalina omukazi ku kyalo naye nga n'abazadde tebakimanyi. Naye nga bankuba omuwala bannoonya naye nga tebandaba. Olwo Ykee Benda ogenda mu secondary. Omukwano gwo ogusitula ogugjayo embuzi bamaze ogikutula ku muguwa osigazzaako ki? Just mboozi oba osigazaako mboozi kati. So oyingira senior wano ng'oledde ebintu obimanyi? Bitonotono. So senior wano nagamba nze ngenda kufunayo omwana gwe njagalayo mulungi. Kati ntandika okuyira okufunayo omwana asinga obulungi mu ssomero. Ssomero ki? Ndeje senior secondary school. Nenkanoonya ne mbitegereza paka bwe namugwako second term awo. Ne mukwana paka senior 2 nga tanaba kunjagala. Kwana ngula bu chocolate mpandika amabaluwa nali mpandika ebbaluwa alane. Mu luzungu olutuufu. Brad oyinza osomera ekimo n'otamanya luzungu. Na mpandika ebbaluwa naye ng'omwana ezimu bazikuddiza n'ozikuddiza nga zikyali sirudi. Omwana teyasomye. Naye nga ninkano kakyali biki. Kale tugenda okwezuulawo mu senior 2 ng'ate tukirabika tulabika ffe abaakabi mu ssomero. Twali tetwemanyi luli. Tugenda okizuula ate ffe abaakabi tugenda ate ne tubuukira ate awo ebirala okitegeera. Ate waakutandika okukola ki? Okutegeera. Ng'ate omumyayo wadde kati ate owulire oluvimbo lwalinnyeemuko ku level. Ate nga n'abasenior 4 ate kati bategeera mmweka. Ewe bityo. Wali eno wansi nga ne waggulu okwanayo? Sikwana. Nga bajja eno wansi gye twali. Benda tukolektinga. Wali eno wansi? Senior 2 form biro. Naye nga aba senior 6 nabo bakaaba. 4 senior 6 tetwatuukayo. 4 nga bajja ne bagamba Cliff mwana kyekiro. Tuzanya basketball, tusamba omupiira, tumayiminga bino ebya Mozambique and Wizo. Ffe baali ba Mozambique. Benda bakulwanirako kusoma. Ne bambi amazima sagala na kulimba abantu. Mirundi mingi kubanga byali binyuma ate si byejjusa. Nga bakulwanira. So stage zino baawo mu bulamu okitegeera. Byanyumanga. Mba munansonyiwa naye nanyumirwa. Kati waliwo zino stage abaana ne bava ku ssomero wano ne bagamba twesange kwa Cashier Mall, twesange wano ku Mega ebyo. Nali yala boy. Muzeeyi yafuba nnyo tugende mu masomero agaki amalungi sobola ofuna education entuufu. Naye nga mu ssomero zinalina sirina ssente era yo kasita bagamba nti bakwatagane ebweru nga Ykee gwe batalabako era nga bakyali bange bona abaana babagagga. Naye nga bagamba mu holiday smile we are going to be here. Easy. Udamu kundaba ku lunaku lwe tuggulawo essomero blood. Tuwumbe essomero tulimaze tugenda mu secondary kyali kitya? Era kumpi byali bimu lwakuba nali amanya university. University kyali kibi kubanga navaawo mu ggwanga naye nasoma n'Abawarabu. Kati njala yali nnyingi. Abawarabu be bakuwuliramu. Ate n'okutuula ku mmeeza emu n'omuwala waliwo ekikyamu wabaawo ekikyamu okitegeera. Nga tebakigaana naye nga bo balaba nga tekirina beera bwe kityo. Omukyalo omala kola ki? Kumuwasa twakwatanga abawala mu ngalo Abawarabu. Akubuulizaawo nti good morning omukwate mu ngalo. Naye mba nsoma awo omwaka gwange gusembayo we nfunira omuwala gwe njagalayo Omuwarabu. Era kwe nawandiika oluyimba lwa Singa nali mpandika ku mukwano gwange n'oyo omukyalo oyo. Akimanyi. N'oluyimba alumanyi buli kimu akimanyi. Mukwano gwali gw'amaanyi nnyo. Ndowooza embeera gye nayitamu ey'okusajja wala obulungi n'ofuuka omusajja. Kakati mukyeyagala.
awe bagenda like bamuwasiza n'omuwasa mziwe yaŋŋaana okumuwasa because nze ndi musajja mulokole omukyala musiraamu ate muwarabu kati tosobola kujja mwana muwarabu omuleete mu Christianity. Naye namugamba nti byonna babikole naye nga nze talifuna musajja amwagala nga nze era kyekyasinga omunyiiza nangoba kuba nali arrogant naye nga gyega amazima era naye gyali ajja kutaawa obaddi Benda bali bakumenye ku mutima gwego gwasooka ate muwala si yakinkola muzeeyi we yakikola wakaaba nnyo ebyaddala amaziga gennyini nga nkugambye omuzannyo gyonna twagikola mu secondary school katosobola kunkakkanya blood bw'oba ozanya nga mbwaka okitegeera bw'oba okyali awo weekyanga nga nze mbwaka nakirako nekiddako naye oyo eyantuuza ku nniya kati kyemba ne nkugamba nti awe nasajja walira ntegeera ki kye bayita obulumi myezi egyo nga nkyaliyo namala dde okusoma tebanaba kutuwa results tulinze results okitegeera kati emyezi egyo ng'osiiba mu hostel naye nga tosobola mulabako masimu yagajjako abeeno tosobola kwogera nabo buli kaseera kati yali afuuka kyali wange mulo nga buli kimu gwe nkino kali kalungi kabalagavu nnyo yali mukyala mulungi nnyo naye ng'okusingira ddala omutima gwali mulungi nnyo simulabangako kyekisembayo mu bulamu obwo singa baba bakumenya omutima what's that point gy'okomako nogani kino kyenkola nga mpulira omutima gumenyese nnyo nze ndowooza abantu balina okwekwata ku Katonda kyekisooka emirembe egisinga gye giyinza ova naye nga abalala balina enkola yaabwe endala nze ndowooza banjagala nnyo obulumi obwo ne mbuyitamu saagala kubukavaringa because towona buli weefuula nti katukuba akafaananyi nti omukyala akumenya omutima ofuneyo omukyala abakubeezabeeza okitegeera accept nti obulumi buzze buyitemu bwappreciatinge bugende bwe bugendera ddala oyo oba omukozi eki kyebayita okumuvinga on waliwo enjogera egamba ne bagamba nti bw'osanga omuntu ng'ali mu kuwona oba nga bakava mumenya mutima gwaddako awo oyinza okuba toli mu kwagala muntu mutuufu ekyo kituufu nnyo because aba akyali stuck mu eri gy'osanga abantu ng'akola ebintu ebyeyitiridde ng'afa kulumya oli golooza ayagala ggwe okitegeera kumba afa kulumya oli kati revenge emusingira omukwano gwe yandibadde akola ki akuwa ggwe ng'omuntu so kiri dangerous nnyo omuntu era nze wenyumyamu n'omuntu nempulira emboozi ze naŋŋamba mbadde naakakyawagana ne bba wange nga kale tuuza nniya osooka omwesonyiwa bano mbadde mwagala mwaka mulamba bano myezi 8 10 myaka 2 abo baba tannaba muvaako mujja bamukyali omuzungu ogenda abakubya amasimu ekiro okitegeera so oba olina okukyekkaanya n'okukakasa nti ddala omuntu akoze eki atambuza obulamu mu maaso omuntu oyo yandibadde eyo oba abawala bandibadde eyo ne bagamba Wycliffe naye kakirabe yatulumya Wakebeera wali obreakinzeyo ku mutima gw'omwana nga tuvudde mu bya secondary bino nga tukuze wali obreakinzeeko omuntu omutima gwe nawe nga mutima muli ogamba ebyaddala nagumenya maybe naye sinakyakola ndowooza 2 gyokka mirundi 2 gyokka weetonda wamwetondera nze ndi apologetic nnyo naddala nga ntuuse ku bakyala era namwetondera banjagala nnyo okubeera ow'amazima ekintu ekiba tekikkolera oba olina okukkiriza nti tekikola ki tekikola ebiseera ebisinga musigala mu mukwano n'omuntu okubanga omukwatira ekisa naye nga amazima tokyakola ki tokyamwina ku mutima kiba oba mutemu nnyo n'okusinga oli amugambye nti sikyakwagala okitegeera because ng'omuntu yena bwe batera okugamba nti teri mukyala mubi oba teri musajja mubi musajja asobola ofuna omukazi mukazi asobola ofuna omusajja kituufu so lwaki mba nkumalira obudde ng'oli ku nze nga tembadde sikola ki sikuliiko so nze mba njagala nenjogera amazima galuma mu moment eyo naye era nasembayo mugamba nti olineebaza lumu nti nakuwonya kubanga nali sikuliiko okitegeera so kikulu olina basista bo Benda 2 wandyagadde okulaba sista wo ng'akaaba olwa Guy era kiki wandigambye Guy oyo bw'oba wafunako chance n'omumiitinga nga bakyeyagala singa olaba sista wo ng'akaaba olwa Guy oyo wandyagadde singa waba wakumiitinga Guy oyo wandibimugambye ebigambo ki bwe nali nga nkyali muto ndowooza nandirwanye naye kati ndi musajja mukulu I believe pain eri part of life sirina kyenyinza kukola musajja
okitegeera mbwe ati nze sister wange nedda embeera abalina ogiyitamu mba nina musabira busabizi byakyana kitu ebyo simanyi agenda kulwanirako ntalo sibikola wabula bw'oba osazeewo n'ojja n'onnyonnyola nti omanyi bba wange yakoze kino nakino 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 mpuliriza then ne tusobola otula n'omusajja munnange ne twogera naye tonsuubira kuteekawo kavuyo naye gye kiggweera bagamba wali abaagala ntokola ki naye waaba muganda wo Benda singa lukya ku makya sister we naleeta n'afuna gaayo omwavu nga waliwo ne gaayo omugagga olwo wandimuwadde option ki ekyokubiri sente zicontributinga kinene mu relationship oba oli owagira enkola eno egamba nti bagende bajja kukola ndi musajja akkiriza nnyo mu teamwork okitegeera ku kibuuzo ekisooka olina londa gwe akwagala ebintu by'omukwano bino byetaagamu selfishness nze waliwo omuntu gwenzikirizamu yaŋŋamba akantu ke kati yagamba totwalanga omukazi gw'oyagala twalanga omukazi akola ki akwagala bw'oba oyagala muwangaale because bwe kyesanga kati kino nkiza ku ludda lw'abasajja bwe kyesanganga nga omukazi gwasinga okwagala omukazi ogenda kumenyeka nnyo asinga okwagala ebiseera ebisinga yajja okukola ki yasinga omenyeka ate yasinga ocompromising olw'omukyala so abasajja bannange abo mbadvisinga oba valentine oba ddi bw'oba osazeewo okulonda omuntu gw'oyita owuwo londa omukazi asinga okukola ki akwagala si gwe gwokola ki gw'oyagala omujja kuwangaala ajja kuwa emirembe ajja kubeera submissive ajja kuleka obeere kyonna kyokola ki kyoyagala obeera kasita omuwa ekitiibwa n'omukwano naawe ekyokubiri obadde omubuuziza ki ekyokubiri mpozi ekyokubiri mbadde nkubuuza ku sente sente zina we ziyamba because tukkiriza obulamu buno butambulira ku ki ku ssente kuba weba tolina kyakulya tolina wojja ssula tolina wogenda kukola ki kati omukazi bwogenda muteekawa so nze nzikiriza nti si ssente naye muntu mukozi bw'oba onoonya omukyala n'ennaku zino nze si advising omusajja kunoonya mukyala mutuuzi wa waka talina kyakwongerako bw'aba tasobodde genda kutambula kunoonya mulimu abeere nga musobola otuula naye n'akuwa ideas okitegeera because si nti buli omu asobola ogenda n'akola mu ofiisi y'omuntu omulala naye ng'ate obwo ng'asobola okuba ng'abulina obukuyongerako so byanjawulo si ssente wabula bukozi kyetaaga omuntu nga mukozi waliwo enjogera egamba ennaku zino abantu bagamba mwana nze gayi atamalaako mu kitanda saagala nze gayi w'eddakiika emu saagala eriyo n'abasajja abagamba gwe dating amale nnyo obudde mu buliri nze nkole okitegeera nze okitegeera like nze making money siteeka focus yange mu kisenge okitegeera so Benda gwe kwekyo ogwawa oliba n'abasajja abalina mind kansooka okukola ekitanda kinandaba edda oba ne mu kitanda oli steady kasi ekisookera ddala abantu balina omumanya ebyo byakwekwasa osobola okubalansinga kati nze muganda wange nze gw'otunuulidde ano Benda voice otenda bampita balance machine olina masiini balance machine emirimu gikola ki ngibalansi nga tobuzabuza ggwanga abawuliza era abalabi baffe nze mbadde ngamba bwe ndiva ku alani ensonga yange eri bweti nze mbalansinga eby'omu kisenge mbikwasaganya ate ne sente nzikola ki zireeta naye ngera weesanga olumu wekubiddeko eno then bodde eno nobeera nga okukatiza bulungi emirimu ate noddako neeri naye ako mukukkatiza wenkugambidde nti masiini ogirina ekola ambambi nkola sente nzikola ate nenga nembeera ngiteekawo yaman Benda gwolooza dakiika zandibadde nga mmeka for the first round omukyala eri omukyala okumatiza obulungi omukyala gwe nga Benda mu ndowooza yo muli mu kisenge dakiika nga mmeka omusajja zeyandibaddeko sogere ku zizo gwe zinabeera mmeka alani sokompa ezizo lino yabaze kunyumya mboozi nyumya nvaayo ezizo yogera ezizo alani yogera ezizo Benda wensamusamu mpa ezizo nvaayo ezizo zino mmeka 5 zinabeera mmeka alani ngenda zange kale zandibadde nga 15 ng'okivaamu
esooka Benda zalibadde nga mmeka? 2 kitono 2 Benda 2 ogaweza mu byaddala mulo nsobola okuwa enamba ye wuuno akuba mukuwe oyogere naye mukuwe sijja mukuba naye wuuyo akuba ma namba yiyo omugiraba sijja gibalaga. Benda ba celebrity bagamba mukozesa nnyo abawala mubakozesa okitegeera. Benda mu mwezi webaka n'abawala bameka? Nze ni musajja wa mukyalo omu bwe mba nina omukyala mbeera n'oyo okitegeera. Era nze buli wensanga abantu buli ngambe nsanze omukyala musiimye n'ayogera statement eyo njagala yena alabe buli bwonsanze n'ayogera statement eyo mwabayimbi mbamanyi awo wenkola ki because bagiyita kubeera stereotypical kubeera nga walooki nga nolowooza nti buli omwana ndowooza yeemu because ffenna tukola omulimu ekiringako gamba nti balooya bonna balugezigezi si kituufu wali atalina lugezigezi nga just mugezi mu lo okitegeera. So kati enjogera eyo nfunze kati tekiri general si buli omu kati nze Benda si bwendi bwe mba n'omukyala nga mutegedde oyo yakifunamu. Benda otambula abakyala baagala nnyo okubeera nabo time gy'omuwa. First of all mukyala we waka omuwa budde ki nnaku ki ze expectinga Benda okubeera ewaka? Ekyokubiri Benda otambulako ne mukyala wo ku mikolo? Kitera nnyo okugenda ku mikolo ndi muntu mikolo giteraba mirimu so biseera ebisinga bwe mba ngenda kukola sitambula n'abakyala because sawa bayakola ssente saagala kintu kyonna kiyinza kumulamu so ekyemikolo tekiterabaawo because sibeera nnyo mu mikolo bwe mba ntambula mba ngenze noonya ssente. Obudde ki Sunday njiwayo nnyo ku family. Some Saturdays naye emisana nokimanyi ekiro tuba tukola naye emisana kubanga saa 7 awo ya test yo mu bakyala eri ki? Omukyala abawanvu, abakyala abampi, abakyala abeeru, abakyala abaddugavu? Janga mbaddewo myaka kati giija 20 mbadde njagala nnyo abaana abampi naye nakyusiza guno omwaka njagala abakyala bawanvu. Bunina Rose bwe butyo naye ate seeyo nina Rose naye ate ayitiriza naye kkiriramuko katono wa Nina Rose jjako ku wansi nsibo batyawo light skinned naye nga si mweru nnyo ate kuyitiriza njagala kakala nga kali ka chocolate naye akali light okitegeera yaman. Benda musajja wa family nnyo. Olina abaana bameka? Omu bw'ati bamuyita the Duke of Buziga Dante Queen Tugume. The Duke of Buziga Dante Queen Tugume. Alina emyaka emeka? Myezi 7. Yaman. Ye mukyala gw'otugambye yamukuwadde? Yamuzaala. Bigambo ki by'owanisa omukyala wo nga mwakazuuka bwe muti nga mulabye enjuba Anthony Valentine, ebigambo by'oyinza ogamba omukyala wo nga muli mu buliri bwe muti nga wakazuuka ku makya n'omulaba ku lunaku nga luno lwa Valentine, bigambo ki by'osooka omugamba eby'omukwano? Heaven must be missing ane nze nnyimbawo buyimbi simanyi okwana nkwanisa okuyimba kasa Katonda akimpa bw'ati nti kyekitone kye nnina bwempita. Sooka oyimbe kagundi ako omuyimbira. Heaven must be missing an angel world, such a beautiful world. Biki ebiyinza okugoba ku muwala nga wakamulaba bw'oti obanga oyagadde omukwana? Obuntu obutonotono abantu abasinga bwe beerondalonda kakiko oyinza olaba ku muwala luzungu n'akuba embogo n'odduka biki abo obutono bw'oyinza olaba ku mwana oga oyo nedda? Empunya nasina kwogera naye bw'oba towunya bulungi suubiri baliweddeyo okitegedde kamwa naki wansi w'emikono ng'ofuumuuka kasita oba nga towunya bulungi oba ng'olina bad breath kaweddemu naye bw'oba mulungi nga Beyonce kati akubwa kayitako ako nga tudda kukaddako kyekikuvaamu. Oli tribalistic olonda mu tribes mbakyala? Ganda wange nze njagala bwagazi mukyala nga yeefaako, you have class olina n'obwongo
kati gwe gy'ovudde gwamanyi. Ekyokusatu kumanya Katonda. Ekibuzo ekisemba abakyala bali bakwanyeeko. Not really. Mpozi nga bantya buti naye nga tekibanga sina kiraba. Wali yagadde ku mukazi omukulu okusinga sugar mami? Tekinabaawo nakyo. Anyway, lunaku lwa Valentine ebigambo bye bisemba Ykee Benda. Omanyi bantu basuulamu mwaneno nti luno lunaku si lw'abaagalana bokka wabula lw'abaagalana. Ekitegeera abantu bonna nti nze naawe Alan nsobola okuweerezaayo ki ka Valentine nga muganda wange nkwangaliza ennaku ennungi. Valentine lunaku luli omukwano gwe nasoose okunnyonnyola naye twaffe twagukyusa mu tugutwala ku gwa romance. So kyensinga ddala okwagala abaagalananga muli bwe muti mbaagaliza birungi byokka. Baako nekyokolera mukyala wo oba mwami wo era nga muganda wo Alan oba ani mwagalize ennaku ennungi era mubeererewo. Tukyuse ne mu nkola yaffe bannaye tweyagalize kiba kirungi nnyo man kyakabi. Wenyogera okugambira nti celebrity track ensibuko y'amagezi Alan Cruz wamu ne Divosh ku kamera twagamba tubeerawo nnyo okubanga buli kimu tukikutuusaako. Leero Ykee Benda gwe tulina olunaku olwaleero ensonga zonna oziwulidde bulungi ensonga ez'omukwano. Mumwegomba abawala bangi nnyo munsindikira mu message mpa ku namba ya Ykee Benda. So muwulidde ebintu by'ayagala ne by'atayagala. Lunaku lwa Valentine mweyagale, have fun ng'abaagalana. Otherwise for now I'm out. Celebrity track, subscribe.